kitalo ddala. Nkuleetedde story za mirundi ebiri. Katusooke ne story ya omukozi w'ewaka eyasse famire ennamba bw'atyo ye n'abulawo. Kigambibwa nti famire y'abantu abataano, taata, maama n'abaana baabwe basatu, omukozi yalunze akatwa mu byokulya n'abasaavinga bonna, bwe batyo ne bafa ne bazikirira ne bavaawo, ye n'akumamu ogwaka paka kati tebamanyi mukozi ono gy'ali. Ensonga lwaki yakoze ekintu kino eno, mu mazima ga Katonda oli abeera akulimbye, kubanga omukozi yennyini takubwako liiso olw'ensonga yadduse bali mu kubeera nga bamuwenja. Not until maybe ng'omukozi oyo bamaze okubeera nga bamufuna bwe tunaategeera ensonga lwaki yakoze ekintu ekifaanaganako nga bwe kityo. Naye gwe zikiriza otya famire ya munno, taata, mukyala we, omwana we asooka, omwana we owookubiri, omwana we owookusatu, bonna ne bazikirira ne baggwawo olw'ensonga gwe oba bakunyiizizza, oba baluddewo okubeera nga bakusasula, oba ki. Ensonga yonna yonna gy'olina nga ntuufu, mazima ga Katonda tekuleetera kubeera ng'osaanyaawo famire ya munno. Ensonga n'ebeera nga ntuufu 100% oba 101%, tekuleetera kubeera nga osaanyaawo famire ya munno yonna yonna n'ezikirira. On top of that, eyo nga tuvuddeyo ne Kadaama omu nkuba kyeyo abadde akwasaganyiza emirimu gye Saudi Arabia, bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno nga kigambibwa nti ono abaddemuko n'endwadde ya pressure wamu ne ssukaali. Yes, abaddemu n'endwadde ya pressure wamu ne ssukaali, era nga amanyikiddwa nga Mariam, omukyala gw'olaba omunyirivu, omukyala alina omubiri gwe. Bw'atyo Mukama Katonda yasazeewo okubeera ng'amuyita, era bw'atyo enteekateeka z'okubeera nga bakomyawo omulambo ziri mu kubeera nga zigenda mu maaso. Ono ye kigambibwa mbu abadde atawaanyizibwa obulwadde bwa pressure wamu ne ssukaali, nga bigambibwa okubeera nti bye byamujje mu bulamu bw'ensi eno. Updates zonna zonna ngenda makinga sure nti olina ku SMX Media nzikutuusako. Gwe kyolina okola subscribinga, nyinga notification bell, ebisigadde obiturekera. Ate wano ku SMX Media tusobola buli nnyo okulangira bizinensi yo, gwe tukulako obukubizi ku enamba y'essimu, ebisigadde n'obiturekera.